Yes abalonji chaline Banjo-man mwami ono nabagambye mutegeke pen mutegeke empapula kubanga ye ebigambo alina bingi nnyo ate ebyamakulu waliwo ayogera ennyo nga talina ebyamakulu naye ye ebiyigiriza alina bingi nga bisobola okujja mu yala bisobola okujja mu yala naye ndowooza ojja okoleyo essomero oyita abavubuka obatuuze osooka obabuulirire kuba abavubuka batabuse ennaku zino abavubuka batabwe bawoza gavumenti weeyayo kyebaliko mwana ebintu ebisinga byetaaga okwefaako ennaku zino mukiyita kwebeereramu bwe bw'olaba nti olina sente zikumala you don't need money much but if you think you need to chase to push to kick poverty out of your life kibeera kyakabi nnyo nteekenga ku remarks kubanga nze nange mbadde yala some few years ago you can get on the road and even far better than kati okuva mu yala waliwo eyasooka nakwatirayo kasene nagamba kako ntandikwa baba kuba bina baganda bo balina sente sebo bakola mu bakwate baba ne mukolayo ka meeting kekika ne basemiko za bakola ne basona ne bakuwa aoba teri of course teri in fact wakuwa abakukotogedde omuntu yakuwa sente abakukotogedde abakulemaza it is not good muntu kumuwa era bangi batata babana ne sente naye wakwata omwana namuwa omwana jagenda spending adazino omwana alina okumanya alina okuyigirizibwa engeri y'okuvuba so si kumuvubira so alina okubeera fisherman kati byebyo nno munnange. Okay. So Banjo-man ngakula twagala tulabe wali mwana kingo okula wali wafujjo wali musirise nali wafujjo muzeeyi ngonyizeeka nali siri mwangu anyway embeera gye nakuliramu eya ghetto ghetto yali survival for the fittest ng'olina okubanga ekisooka wakolamu eŋŋuumi okusurviving okubeerawo ebintu byobutabirya si kulimba secondly olina okubeera nga owenja okitegeera ekyokulya kubanga ekyemisana nkiridde ntandise kula nemanya abantu balya breakfast n'ekyemisana n'ekyeggulu no back then ne bwobuuzaani abantu ba ghetto products tetwanywanga cyayi bukyayi wakumakya leka naawe ngaavaawo no tewaali so nga nkula byebyo byalingawo byali bizibu nnyo twali ne mama waffe kamonkya then netuvaawo nengenda mu kyalo abeerako ne stepmam wange nga mama afudde yafa ndi mu P4 nenkula bwe ntyo ne katonda nanyamba muzeeyi n'abeerawoko naye naafa nga nkuza ate kale nno obulamu bwange tebwali bwangu twali mu famire yaffe yali abantu famire yaffe eri polygamous eya taata naye ino endala tuyinamu nga chairman Nyanzi nga first born tuyinamu nga Eddie yawe second born tuyinamu Namuleme Catherine yali awo business lady yo yanga nawe oyo kato yanga mukulu wange nsumulula osuna munange netubeerayo ne Pastor Paulo tuyinamu omusumba muffe era eyo gye nsabira Pastor Paulo ayina ekyaki bagita Christ like church akalango tuyina JJ Masters yali era businessman netubeera n'Emirembe Irene sister waffe then netubeera ne mulala bamuyita Bobi Wine Kyagulanyi Robert Center munamuddako then netuvaako awo newabeerawo eyeeragaawo n'afa then nze nenzijjawo awo ate nze nenseeraga nesifa nembeerawo kakati awo nekujjako manager Bobi bamuyita Johnson nekujjako Mickey Wine manager muto ku ggwe manager yanzirako ku mugongo ye manager wa Bobi mwana akikola atyo oyo okubanga omanaginga mukulu wo tebiba byangu naye era teri kyangu mu nsi
wabeerawo asembayo Dax Vibes eri abavubuka. Mba n'ebintu byempandiika kibeera kibi nnyo okufa someday ne bisigala eyo ne bibeera eyo nga tebabifunyemu nga abavubuka generation yange tebabifunyemu. Nina ebintu bingi nnyo naye kambaweeyo buntu busatu bwokka. Kale professor lwaki busatu anti bingi ate byetaaga okunnyonnyola. Ekisooka abavubuka tebalina kutya kufeeringa. You must not fear to fail, and you must know that you will fail at a certain moment. Manya nti ne gwe weegomba yenna yaliko failure sometime. Buli omu kabeere Sudiru kabeere Museveni atufugidde emyaka emeka ya fairingako. Ffenna tukimanyi yali yesimbyeko na fairinga. Tumanyi nti ne katugambe Bobi Wine naye ya fairingako kubanga singa te ya fairingako singa buli luyimba lwe yali hit. Tewali, you must not fear to fail. Okitegeera. In fact, marka y'omuntu ali successful olina okusooka no fairingako then n'oyimuka. Okitegedde. Ekirala second plan okubeera ne plan B kibi nnyo okusooka ogiconsideringa nga tonaba consideringa plan A kubanga plan A ojja gigendako ojja gyataakinga ne effort ntono naye bw'omanya nti tewali plan B ogenda omazeeko. You understand? In life wabeerawo watabeera plan B okuteeka capital ko katadde mu business. Atogambe bwe nafairinga fazali nsobola okuddayo mu kyalo nenima. Don't go with that heart of failing. Ntera nnyo bagamba ne kano kankaddemu toligaggawala. Tebakulima nti olifuuka omugago okujjako ssente ng'obyenzibe obanga olonze nonde obanga gavumenti yezikuwadde oba ng'ozifunye za muzindo. Naye tolisobola kugagawala mu business okujjako ng'ocreatinze income ez'enjawulo. Kyekisooka create multiple income. Banange nkyogera n'enkiddingana over and over nze kyekinyambye. Okitegeera. Nze mbeera ne bu business obw'enjawulo muganda wange. Okitegeera mumu. Noweeka mugambe bw'aba ayimba aseeyo ebirala ebbali wali. Tuveeyo fresh kid. Okay. Naye ng'okubyewo ensonga egikubeko nnyo agiwulire. Manyi yeetaaga okuwulira kuba muyinga twali mu. Yes, kyali wagamba bw'obanga okubalagawo n'erisaayo eri n'okitegeera saayo amatabi eno amalala aga business ez'enjawulo naffe twagala ne musanga nga ye Sudiru w'enki oba nga ye Mutaasa Kafeero oba nga be bana abasajja abaakabi ab'omu kikubo because you cannot sing up to when you die. You understand? Abasajja bale balooza music ya a lot of younger guys with energy that are coming in the industry. Banange kozesa obuvubuka abo mu ngeri ey'omuwendo. If you don't start it now, you don't know what is happening tomorrow. You might not be able to start it. Tuli ku number 34. Nsaba ne kano bakatwale keep on asking. Keep on asking what you don't know from different successful people. Kubanga tojja kusobola kuntuukirira buli kaseera. Nga tondakola kintu kyonna fukamira ku makya. Kubanga someone is listening. They say somewhere, somehow, someone is listening. True. And that one bamuwa erinnya Katonda. Oba Allah, oba yenna eddiini gy'okkiririzaamu. Someone is listening. So, fukamira saba consideringa nze eddogo eryange kusaba. You understand? Siina ddogoda era tebakulima ne bakutwalako obusente bwo. Ekirala beekuume kubawonyaawo bannange mwekuume. Okitegeera. You always have a choice to make. You understand? And choose right. Because you can only do this nga toyina kintu kikudistracting oba kikusika kikuzino neeri. Okwekuuma kintu kikulu. Kiki ekiremesa abayimbi okubaako
bwe batuuka financially nosako mimbi ng'ayimbye nenatuka okuva mu music banalwana batugaba ne kawashi ate simanyi mukolebwe muti sente nga ziganye kiki ekibaleetera obuzibu bwe balina okutereezaamu taking obulamu for granted kubanga naye nga tobanenya kubanga singa kibadde kituuka ku omu n'ekituuka ku bangi olw'ensonga nti omuyimbi esente agenda n'azifuna nga zamuyiika akaseera ka hiitingiddeko n'akozesa amanyi enkyanja kufuna nga ate n'agenda n'ayagalwa nnyo abantu okitegedda n'atekinga obulamu for granted secondly n'atamanya kyakola nti akasente ako kati nga businessman bwabeera ng'akoze edduuka ly'emifaliso naye n'agamba bikola nina okugulawo branch endala oba emifaliso gino bwe giba giweddeko nina okugulawo edduuka ly'obusenya oba erya Colgate nti buli kaseera bajja kuba bamukozesa kampani bw'enaagwa endala ejja kuyimuka ye Colgate wa buli kaseera naye ate n'atamanyi oluyimba lwolwo lwesi lwa buli kaseera bwe luna Juliana bwe yali ng'ayimba teyamanya nti Rema ajja kuyimba tiyamayi you understand kati ayina okukuba tochi maaso ng'atunudde n'emabega wakize kitambula kitya so bwakiraba nti kize kitambula bwe kiri ky'omuntu mulungi akusekedde mu music era ajja kuwaana kugamba era badaba enkya ate awaane Nina Rose you understand oba awaane Gravity omutuju oba wane kyaliwo katugendeko ekibando tulaba ate ebiri omusajja akozeemu tusemye kubanga munne tuyiseko nyumba za Bobi baza Edia wenga jatuleso basizere bimanyi benaka bitunnyonnyole ekinyumba si kyekikulu ekyokubanga tutambuddemu n'omukwano gweyongedde wakati waffe ffenna kyekyo kyekisinga okuba ekikulu naye munemedeko nga mwagala okulaba ku investment endala nga temwagala kulimba ne bagamba munnange gyeziri era gyeziri era olunaku lwe mulifuna olulibeera olulamu mwetaaga okulambula okuva ku makya paka lwaggulu naye anyway this is just one of the investments katonda zannyambe nambulesinga koze nnyo kulaba nga I have this tulabako Nalunkuma waliwo gye ndaba eriko Banjo-man Nalunkuma yali muzeeyi waffe yafa 22 years ago atulekanga tuli bato so it is like what can you call it should I call it a tribute or something try to dedicate him to her yes so banange byebyo naye nga Banjo akabuuzo waloke nalabeke babuuziza wano oli n'agamba Banjo-man osuubira okuyingira mu politics yo oba tosuubira wawulira otya nga Bobi akedde ku makya n'agamba nti yo nze ngenze mu politics mu butuufu nze sisuubira kuyingira mu politics nina ensonga zange nze saagala kunyingirira mu bintu byange byenkoze mu bulumi mu babavu byenkoledde mu ntuuyo ez'amaanyi ate babiyingirira kubanga ngenze mu politics ekisooka omuntu omukulu abeera n'ekyoisi ye ekyokubiri tewaliwo atawulira ssanyu nga muganda we ayingidde mu politics of course kuba kutya naye olwanga we nabagambye omuntu omukulu bw'akola choice aba akoze choice jojuzi bwe yalina obuzibu yatuuka byamaziga biki naye abirimu kyongera famire erinnya lya famire mu maaso nekijongera n'obuzibu obw'amaanyi oba oliawo buli omu afuuka target yensonga lwaki nze nzija nendaga ensi nti ne gavumenti ya muntu terina kunyingirira ebintu byange mbyekolera byange
lwange ate mu makubo matuufu kuba tabikoze mu makubo matuufu tubalabye abasajja bagagga bangi but they cannot reach out to younger generation kubako nakyebekolera kubanga batya okwaniviringa ebintu byabwe nti biri illegally made nti esente za bubbi sente za muwa musolo nzakanga ensonze kamukamu era yensonga lwaki ndaga abavubuka nti nawe osobola okusondanga nange ensonze n'olwensonga eyo abubaka bugende wa gavumenti nti ereme kunsonga mulwe ya zitendaba mu politics waayo ate nga munnayuganda ne bwe yandibadde ndabayo ndina obugendereyo naye nze I'm not interested in politics kubanga owa Uganda ali ate mu binnyo and I don't want to go there. That is why my brother is in politics but I'm not even part of it. Okay, twayanziza nnyo naye akatalike kanange mpulira nga kansiiwa okwanjula kaggwa oba embaga yaggwa nyinza obba saaliwo ebiseera ebyo tujja bibuuza manager